Retired Major General Gregory Mugisha Muntu akwatidde anti bendera okusagula akalulu akutandikidde mu Busiro East ng'olukuŋŋaana olusoosa lukubye mu ttawuni Wakiso ne bamulajjana ku bufeera obususse mu bakozi ba kanso nti babajjako ssente nnyingi okubakkiriza okuzimba ne bamusaba nti waafuuka pulezidenti alwanyise enguzi n'abasuubiza okukikolako. Abamu tweyiiya tulina obuzibu tuvuga booda tusula mu mpewo ne bukeera enkya n'ogula akapolotiko n'otandika oyiiya ozimbewo kalungu. Abatawuni kanso ne bafubutuka gye bafubutuse ne bawamba buli kimu ne batukwata ne batusiba. Ssente ezo ze batuggyako zaaki era tuzifuniramu wa? Ekirubiro kyaffe kyakulaba nti waliwo eggwanga eririmu emirembe eririmu ki obwenkanya. Ng'obwo bw'oyogera okumanya nti erino tteeka oba si tteeka. Ekyengera abakolera mu katale ka Nabazza Dairy Market bamulajanidde ku mbeera mwe bakolera. Ate nga kisoboka bakyenjagala mbasuubize bannyabo ne bassebo kisoboka era kisobokera. Kyokka poliisi erabye abantu bongera okukuŋŋaana abasirikale ne balagira ajje n'omuntu okuvaawo abasuubuzi kye baganye ng'oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Agumizza bannawakiso nti wakuzimba obutale, enguudo, amalwaliro n'okugateekamu eddagala n'okumalawo emivuyo gy'ettaka. Ekintu ky'amataka kireeta okusannyalala mu nsi. Abali ku ttaka beeraliikidde basobola okubajjawo. Buli alina nanka tayito alina etayito. Agenze e Kasenge ne yeeya mu kukulaakulanya ttawuni zonna ezeetoolodde ekibuga Kampala. Ayolekedde mu Makindye Ssaabagabo n'akunga abaayo okumuyira akalulu n'abasuubiza okubaleetera enkulaakulana ey'omuggondo. Bannakibiina kya anti abalala bakunze bannayuganda okulonda gye n'omuntu nti gwe balinamu essuubi. Ate akwatidde ekibiina kya FDC bendera Nathan Nandala Mafaabi atalaze disitulikiti okuliramu n'ekitugumu ng'abasaba bamulonde. Atandikidde mu disitulikiti Ramo ng'asanze okusomoozebwa olw'enkuba ebadde etonnya wakati mu kusomoozebwa kw'amakubo bakira agaseerera okukamala. Abeeno baliko bye bamusabye abakolereko. Some of the people who have brought their cattle here and they are protecting our cattle in our land without our concerns. Initially, they took away our cows so that the land remains vast and they can come in with their cattle claiming we are not using our land. Building big hotels and this and that. He doesn't care who is going to move on those roads. In fact, you have been from Kikumat to Balabek. You have seen the road. Akalulu akeesigamizza ku balaala abali mu kitundu nti basaanye badde gye bava kisobozesa abantu ba Kyoli okukozesa ettaka lyabwe. After taking yours, now they came to take your land and the bread. That was a deliberate plan to make you poor. I grew up knowing I told you as a very proud people. Oluvannyuma ayolekedde disitulikiti y'ekitugumu ng'enna yayiniziddwa bannakibiina. Basookedde Pagero nga Nandala abasiimye okumwaniriza n'omukwano era n'abasuubiza okubakolera nga bamulonze. Ku saa 11 Nandala ne bannakibiina okuva mu kitugumu boolekedde mu munisipaali ya Kitugumu gye bakubye olukuŋŋaana olusembyeyo wakati mu bawagizi abadde abayitirivu. Kyokka basanze poliisi basuulidde emisanvu ekijja abawagizi ba Nandala mu mbeera era ekiddidde kubadde kusikaŋŋana bitogi. Nandala alabye ebiseera bimuyitako afulumye emmotoka ye n'atambuza ebigere wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi be. Abasiimye olw'okumulaga omukwano era n'abasuubiza okukola ku bibaluma. James Magala ne Ernest Kyazo bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.